omukulu gwe kutegeeza ko Wamita Bebe Cool yazaalibwa nga 1 mwezi ogw'omwenda 1977. Emyaka egy'obukulu wembamba ze bulungi aweze emyaka 42 egy'obukulu. Omukulu gwe bayita Musa Sali oyo ye Bebe Cool, era asobodde okuba nga atambuza music we mpola mpola, era nga asobodde okuba nga afunamu ebirungi bingi nnyo ebisobodde okuba nga bimutunda mawanga ag'enjawulo. 1977 yasobola okuba nga atandika ekintu kya music ali serious, yasobola okuba nga atambuza mpola mpola nga atandikiddeko side ze Kenya. Ekyasobola okuba nga kitambula Bebe Cool, Moses Sali oyo omukulu oyo nga byasobola okuba nga bitambula olunaku olwajjo. Abayinza okuba nga beegendereza akadde kano embeera nga basobodde okuba nga etambula. Omuyimba bamuyita Gift of Kado yasobodde okuba nga avaayo n'avuluga omuyimbi gwe bayita Bebe Cool, n'agamba nti Bebe Cool talina kya Bebe Cool tasobola kuba nga awandiika nnyimba. N'agamba nti Bebe Cool akola lisiti n'atamuteeka ku Gift of Kado. Ne weebuuza Gift of Kado gwe awandiika ennyimba ennungi akadde kano oli ludda wa? Mu mbeera yonna ebibuuzo bingi ebibaddewo, abantu ne beebuuza nti Bebe Cool lwaki abayimbi abagezaako okutandika bamuzannyirako? Yasobodde okuba nga afunako byengenda okuba nga akuwa, naye ng'omukulu amaloboozi gatambudde bwe kati ng'omukulu Gift of Kado awalampa Bebe Cool omu ku balegend be tugamba nti musically asobodde okuba nga atunda Uganda. Wabanga akola list atandike nange akomparinga ennyimba ze n'ezange. Omuganda wange write music and go to the studio and sing it. Still for me, that's not abusing, that's not attacking in a bad way, but I'm teaching him. It's nothing. Talk about the new generation. It's been there. I've been supporting Bebe Cool when I was young. Yaimba kon album ya mzee yita 1990 something. It's been there. So when is our time? And you putting me down still. You Bebe Cool has been there. Even you've seen him growing every day. I'm your generation, but still you put me down and you bring Bebe Cool. Man, value. Let's appreciate the Zigidi. Or what you are appreciating, we respect them, we respect the Maddox, we respect the Kabir Semboga. Because they're legends, they did the work, the Chameleon. Now you're telling me this one who is fighting with another small kid. Ye mukulu gwe bayita Gift of Kado yavuddeyo ng'ayogera ensonga ezo ng'avuluga omukulu gwe bayita Bebe Cool. Mu mbeera nga basobodde okuba nga etambula, oyinza okwebuuza nti omukulu Bebe Cool lwaki bamuzannyirako abaana abasinga abavubuka? Mu nsonga zange zino nsaba okkiriza wona abokkiriza nawe ojja kumpa ku ndowooza yo. Lwaki Bebe Cool abayimbi abatandika Gravity Omutuju yamwambukirako Epasi bamanyira Bebe Cool? Ensonga nyingi nnyo abayimbi abatandika oba bavubuka bawalampa nnyo omukulu gwe bayita Bebe Cool. Olowooza bunafu kiki oba bamufuula nte y'abaana bato nti buli omu amuzannyirako? Mu mbeera nga wesobodde okuba nga etamba tukkirize tugaane y'omu ku balegend ba music asobodde okuba tebakitambuza ku bayimbi abasatu abo mu myaka gya 2000 Bebe Cool, Bobby Wine, Chameleon. Tukkirize basobola okuba tebateeka ettaffaali ddene ku music wasobodde okuba nga atambula wadde nga abaana basobodde okuba nga bamuyisaamu. Gift of Kado yaleese ensonga ze n'agamba nti Bebe Cool tasobola kuwandiika nnyimba. Ne weebuuza Gift of Kado kale gwe owandiika ennyimba ezo ziri ludda wa? Mu mbeera eyo kuba ndowooza Gift of Kado ayagala kuba nga afuna comeback ey'enjawulo. Agamba nti media mulwanye nnyo, ne media eyinza okulwana ng'olinawo waaka atambula. Tukkirize tugaane Bebe Cool embeera yonna gy'asobodde okuba nga ayitamu okusoomozebwa ebyobufuzi. Olowooza lwaki Bebe Cool abayimbi abasinga bamuvuma? Kati tandika na kino kimanye okuva leero Bebe Cool ye muyimbi yekka gwe newoba omuvumye newoba oyogedde otya Bebe Cool ekyayagala atambuliza music ku kintu kye bayita palapase. Yakola ekintu kye bayita branding oba marketing ennungi. Bebe Cool oyo gwoba omwogeddeko bibi oba omwogeddeko birungi, Bebe Cool ekyo kyayagala. Olowooza lwaki abavubuka bamuzannyiddeko? Ku lw'ensonga yange eno Bebe Cool bwe tuba tumugase ku bayimbi aba basatu Bobby Wine, Chameleon, Bebe Cool ndowooza yatakyuka mu sitayiro ze oba embeera y'abavubuka tagala givaamu. Tulabe ku Bobby Wine. Bobby Wine yajja n'akyusa n'ava bya music mpola mpola ayingidde politics n'asobola okuba nga akyusa ekifaananyi. Tugambe ku kyenviiri, enviiri yazisalako era nga mikwano gye abasinga Bobby Wine, abavubuka abasinga bakopa Bobby Wine ne bakyusa sitayiro y'enviiri ne basala ne bakopa Bobby Wine. Ne Chameleon kyekimu n'akyuka amalasita n'agajjako, wabula Bebe Cool ye n'asigalayo embeera y'ekivubuka. Bajjukira 2 omukulu Bebe Cool oyo oba zaali Palm Award yalinnyako ku mmeeza n'abagereka era empapula z'amawulire zasobola okuba nga ziva zimuwalampa. Bebe Cool kwegenda mu studio n'afulumya akayimba kabayita Sambagala n'omukyala gwe bayita ani ono omukyala bannange n'ababuuza entebe ze nninnyako nga muyomba mumbulire ebyammwe byali bitya.
ng'omukulu Bebe Cool ababuuza mu mbeera eyo Bebe Cool okuba ate nga bamuvuluga mu mbeera eyo olw'embeera nti akadde kano Bebe Cool tukirize tugaane ye ayagala bavubuka abajja gwe abaakuze takwetaaga omukulu Bebe Cool ayagala mijijijja ate nga n'abavubuka bano ba Gravity Epas bali mu audience eyo kati omukulu Bebe Cool bo balaba nga Bebe Cool abatwalako obudde bwabwe kye balina okuba ate nga balwana awo n'ogamba nti yente y'abaana abato Bebe Cool bagirwanyisa mpolampola naye nga tukkirize Bebe Cool y'omu ku basajja abakola marketing atunda kyayina era yamanya nti music yagufuula mulimo Bebe Cool era bw'aba afulumizza oluyimba lufuula hit alufuula hit kiriza lekayo ate abatawagula Bebe Cool be basooka okugula ennyimba ze bagenda ku YouTube bagamba katukebere ekifala kino kyaleese luyimba ki Bebe Cool ng'omuwa views ku YouTube nga bamusasula awo beera tomuwagidde ye mukulu Bebe Cool ye waabalira w'oba omwogeddeko oba tomwogeddeeko ye waakitambuliza mpolampola wona wose okubateega otumbudde wele kubateega owuliriza naye ng'omukulu oyo gwe bayita Gift of Kado oba muyite kyambadde Abe amaze music ndowooza myaka nga 14 yakubako akayimba kabayita Gift bakayita Traffic Man Officer kasobola okubateeka tambula yaliko mu Good Life ebitatambula bulungi nagendako wa Jeff Chiwo mu TNS nayo ne bamugobayo kati embeera wesobodde okubatenga etambula omukulu Gift of Kado birungi si birungi itakuza obusabu 5 mbuulire gwe embeera ya Gift of Kado okubatenga avaayo n'avuluga omu ku balegent akadde kano bemugamba nti music wa kidandali bonna bakopye bayimbi abo abayimbi abasinga Chameleone akuzizza ababye egamba nti ba King Saha Bobby Wine alesa abayimbi abavudde mu bitongole by'empolampola Firebase ne Bebe Cool asobodde okubatenga bakutebwa abakutteko Rema ne Makula bonna 075 lwaki abayimbi oba lwaki abayimbi abavubuka tebawa respect sebo is a man waffe eso Anthony Sawa kabugengesa Paris ngo Bebe Cool emiyimbi gwensinga okumakira mu nsi yonna se kumumatira se n'ogamba nze wamazi yaffe tubeerera ku kyalo n'obeera wempise ng'oli mukaka mu bambi obanga okozesa ebyamazima abantu bakuwalampanya Bebe Cool okukebera ku social media muze akozesa nnyo amazima agamba nti gw'okuyimba kati yagamba Kingisawa ogenda kwononeka naye kati bw'ofuna music Kingisawa gw'alina kati olaba nti kyamba kyamazima kati kintu kibamwala n'abakuba nti babatera n'avayo n'ayogera amazima webule kubatenga otumbude Seruganda lwaki bapokaming muvuma nnyo Bebe Cool mumwambukirako Bebe Cool wagitiibwanga ye ate kati era nga bw'oyogeddwatematensonga nendabanga ntuufu kubanga kati ogenda n'omenyamenya Chameleone omulaba yakyuka yava mu mbeera z'abavubuka n'akula Bobby Wine bwatyo kati ye yalimirayo ensonga lwaki abaana bamuwalampa sigadde oyogera ne Big Boy na byajjo webule kubatenga otumbude sebo Hello ye Bebe Cool abatamwagalamu abasinga ye Bebe Cool kyayagala gwe mwogereko boogeze awo music aba atambula sebo ono bamwita Kiyonga Simon Katelo akayikozi ku nsonga eyo abaana abagani bepanga bwepansi tebamusobola Bebe Cool eso webule kubatenga otumbude agamba atya Seguja Bashir webamatete bagamba ati agamba Rahim Maje ogambe koli Medi Mani ogambe nti koli Masaka webule kubatenga otumbude ngenda complex more time ngenda koma